This next stage bakola kati nga olaba wano bwotunula ekifaananyi kino this is left this is right this is left ekitegeera ti eggumba lino bwolitunulya siri emu nalino okugulu kwata muno kwe kuli fracture gye nagambye olaba neggumba lyata muno ate lyata simanyi kitegeera kati ekyokubiri bagenda okukeera amagumba gonna nga galiibwa bwe gati whereby nti n'ekyuma kyali kituuse ku stage yokuba nti kyagalaba bulungi nga gali very light nnyo nga bwokiwulira gatuse ne ku stage okubanga galinga gali transparent ekitegedde kyanguyira wali eri wakawulira ndowooza olaba n'omutwe embeera gye gulimu n'omutwe bagukebera ya omutwe ndowooza olaba muno neeno bwe gwekutte bwe gwakka ensingo yonna bwe yakka okitegeera nyama yonna ogiraba bwetudde olaba wano nyama yonna ogiraba engeri gyetuddemu olaba amagumba wano wegeegasse okitegeera agakiira ku spinal cord olaba kati kuno kwonna kwolaba bwekuti kawuka kekaze kalyako kuno bwekuti kalya kuno kungulu kajja kalya kuno kungulu kuno bwekuti okitegeera kati ekyomutima kyekino naga nti bakebera omutima naye nga balaba nti gwalumbibwa teguli seefu weguli ekitegeera ekifuba kyakka nekituulamu omutima negusigaza space ntono wegukolera emirimu gyagwo kati gulina ka space kafunda wegukolera emirimu whereby nti gupampinga kitono ate tuzitoowererwa naddala mu nkola y'emirimu kyekino kya spinal cord ogiraba yonna baagirya okitegeera spinal cord namuwano ebeera bikalu nnyo bibadde akabulungi okitegeera naye bino tebibidde akawadde magumba gonna kiraga baagalya konna ne bagamalamu wagenda Nairobi sinagenda eno efayiro y'ebintu papula bino ndowooza buli papula olaba wano eno ebbaluwa ya kansa ebbaluwa z'omusaayi n'ebirala bingi investigation zonna ziba zibakola okebera munda mu lukutulo byonna byolaba ozenga bakebera munda zino byonna zolaba amabaluwa gakola okukebera gonna buli baluwa gyolaba muno okitegeera nga guest yakebera naye nga temuli final report nti yiiyo okitegeera then kati test ze batugambye okukola ze zino waliwo eno ey'omusaayi bagitugamba $20 tetunagikola sente teziriiwo nebatugamba okukola eno zino ziri bbiri endoscope ne colonoscope endoscope ya $40 colonoscope ya $60 tetugikolanga $1,120,000 $20,000 tetuzikolanga family egeza kunoonya sente zabula ezo ka test era netukanenga kati tuyinza okukola test ezo era nebatugamba kyekimu ate nga test zaki za bbeeyi okitegeera kati naye abasawo bo batwashuwalinga nti tukole ezo tuzibawo bakonfaminga ekituufu ekikubanga tebannaba kuzuula kirwadde kituufu kati bagamba tuzikole tulabe ekiddako bwe tumala okukola test ezo then baleewo engeri gye basayiningwamu buli kimu ogenda wa Nairobi mu Aga Khan obudde buno omuntu abanyiza nnyo psychologically ne batuuka n'okuŋŋamba ofuna bakansalas biki nagezaako ofunayo bakansala naye nga tebanyamba olw'ensonga nti ekituufu kiri teri muntu asobola kukansolinga n'akuzza ku nnoma gwe kennyini gwoba olina otuula n'omanya ki kyokola ki kyolina okuzzaako n'omanya nti kati nina kutambula bwenti oba n'omanya nti kati kino kizze nakivuunuka bwenti okitegeera
kubeera kiba kizibu. Kati kansala tasobola, nze kyemmanyi nti kansala asinga byonna ye kansala wa okusolovinga problem. Naye omuntu ne bw'onojja n'omubuulirira nga n'omukansala ewuwo nga nkaabira njala nompa ssaala nowakale kankuwa essaala naye nga mutufu enjala ennuma togijje okitegeera. Kati omuntu ne bw'omukansolinga naye nga problem tesolovingiddwa, amazima genyini oba okola ki? So kansala kwe kusolovinga problem. Nze ku lwange bwe ŋŋamba kuba ekituufu osobola okugamba nti kati kale nkivuddeko nkitadde yes, naye ekyoma nti buli kaseera tojja kubeera ne kansala oyo oba ogezaako okubeera n'emikwano nga gikunyumiza biki si buli kiseera nti obeera nagyo. Kyomanya nti buli wobeera wekka bw'oti ebirowoozo biba bikomawo ku point yo kiri kasita kikudevelopingamu mu mutwe gwo kizibu nnyo kyakwejjamu nga tekivuddeewo okitegeera. So kati kiba kirina kuvaawo oba mu bulungi oba mu bubi okitegeera. So kati ebyabakansala tebyanyamba era tebirina byanyambira nze kennyini. Nze nalina okufuuka kansala wange nze kennyini okitegeera, naye ngaera kansala wange nze kennyini nina omufuuka wabula nga ate bwe nnwana n'okusolovinga ki problem. Bwe twavaayo ne tudda awaka nasooka ne mbagamba mwana kati obulamu bukomye, kati ndi mulwadde abasawo bamalamu amaanyi balaga omanyi okukebera obulwadde nga tebalaba kikuluma kuba kati abasawo bakulaga tebamanyi kikuluma bagamba kansa ekitegeera n'olowooza nogaa kituufu kati waba kansa ate nga naye bwolaba bwofaanana you can't doubt. Nentuuka ne baga kati mumanyi ekiriwo ndabika nze siriiwo nnyo kyekyaddala. Kati nembaga nkireka siriiwo nnyo kubanga era gyendimu kati mpulira obulamu tiri nnyo point gyensigaza nki ntono. naye nga baba bakoze test ezo tulaba tusuubira okuyambibwa kubanga nti owonyezebwa. Bwebanga ya assurance y'abasawo tulina okyesigamako kubanga era bebakola ki bebajjanjaba kuba nze mbeera mpain 24 hours 24/7 bewezaako mpeweeze nenkozesa morphine era nemirirako tramadol nemirira dynapa ate mmira eddagala lingi kubanga nze buli lunaku mmira empeka 30. Jesus Christ. Kitegedde mmira empeka 30 kulabika nti mbaawo kitegeera whereby nti empeka 3 buli lunaku mmira strip 3 buli strip erimu empeka 10 mmira dynapa empeka 10 tramadol empeka 10 zaisera empeka 10 kitegeera daily kyokka nno nga tutozimira nti ozimira kuwona just ozimira just kuweza pain obeewo baako abantu bomenya bomanyi bayinza abatera okuyamba oba bayinza okuyamba. By the way okuzzaako akatono mu biseera byeyo nabeerera omulamu nakolera ku bantu abawera nakolerako amaclubs agawera amabaala ne personal nawako ne ku bantu abawera personal security. Naliko personal bodyguard of Bebe Call for 2 years. Namukuumanga nga ndina omwami gwe bayitanga Cobra nga tubeera babiri. N'omwogera ndaba nga akisika ne mujjukira. Ne Shiba Kalungi mu biseera bya kayimba ka ice cream. Nze nali security we personal bodyguard we kunga nze mujja waka nze nsula naye mu mabaala nze muzza waka paka okitegeera. Shiba Kalungi waba olabe basobola okulaba programu eno waliwo asobola omutuukirira naye asobola okunzijjukira tomanya
bw'aba alabye ku bifaananyi na bikimu ate era kimanyi naye asobola okubaako ennyamba gyakola ki gyanyambamu kuba namubeererawo naye wadde sijja kugamba nnyo nti namubeererawo kuba naye yali ansasula saamukolerera bwereere kino kati kiri ku buyambi naye waliwo abagamba nti gundi eyo namubeererawo biki naye nga weerabidde nti ate wamubeererawo naye ate mukusasula kitegeeza mwenna mwali buli omu wafuna mone kitegeeza tewamubeererawo wali ku mulimu naye nze sijja kugamba nti nababeererawo nti wabibbeku namubeererawo namukuumanga bikino yali nga ansasula nali nga mukozi we kati mu mbeera n'ey'okunnyamba nsaba nnyambe buyambi ng'omuntu nkitegeera nsaba nnyambe abalabye akantu kano vidiyo eno waba girabye ku Baba TV beeko kyankolera kiba kalungi bambi nkusaba beeko kyankolera n'omukyala Mama Fiina mulaba nga ayamba abantu abawerako bambi nkusaba nkwasaganyizeeko ndabike nti abaana bange bafuna ekyokulya bafuna ebyensulo ebirungi n'okusasula ennyumba stress y'ennyumba eno enveeko balabike nti babeerera mu bulamu obulungi era obweyagaza. Kati ennyumba ya ssente mmeka gye mulimu? Ennyumba emitwalo 15 mu mwezi olw'ensonga nti ennyumba emitwalo 13 n'amasannyalaze ga mitwalo 2 kitegeeza eggwera mitwalo emeka 15 buli mwezi gy'emyezi nga 6 egitubanjibwa emabega. Emyezi 6 kuva mu Gwokusatu zitubanjibwa ate era tezina kukoma kuba tekitegeeza nti olunasasula egyemu 6 olwomusule bweru oba nti olunasasula emyezi 6 egyemabega olwobasasula egy'omu maaso gye muli ebaka kitegeeza nti mujja sigalamu ebaka kitegeera. Bw'oba nga weetaaze okuba ku omwami ono okumuyamba okuba ku nnamba y'essimu 0772 34 33 29 0704 34 33 29 era ku sikrini yaawo ogiraba ng'eyitawo awo kyonna ky'olina kyonna ky'osobola yamba omwami ono agenda awonyezebwe naawe Katonda ajja kuwa omukisa. Muganda wange omulungi kamusiwulire wano olunaku lwa Sande nga bulijjo